nga Spark TV tugamba nti kiseera kyo. Kefas Mayumba omuzira fumbe ekyaliwo kubanga tugenda ffenna mu programu yaffe eno eya Spark Macha era ukimanyi bulungi nti obufu bwe tulimu era bwe twolekedde bwe byenjigiriza bye tulimu kakati ebyokubanga abaana baddayo ku masomero ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ebibuuzo ebya P7 n'ebikindu ky'omusanvu ebyakamalirizo byafuluma ebyava mu bigezo ebyakamalizo eby'ekibiina eky'omusanvu byafulumiziddwa era okyayongera n'okulaba mu mawulire mu g'empapula mu g'oku TV ne bawuliza ku radio bongera okutegeeza abaana bwe bakoze okusinziira mu bitundu okusinziira mu subject n'ebirala ebiringa ebyo. Kale twakirabe nga kyansonga okufuna engeri gye tukubaganya ebirowoozo mu kkowe lyerimu ery'ebyenjigiriza naddala kati ku mutendera guno gwa primary kutandikira. Wabawo nnyo okubaganya ebirowoozo ng'ebibuuzo bya senior 6 ne 4 bifulumye neno bya primary oluusi ekyosi bwe kiyita ne babyerabira. Twayagadde tufune omuntu nga ddala mukuukutivu ate nga mumanyi mu nsonga z'ebyenjigiriza tuli ba mukisa okuba nga twegattiddwako retired commissioner munnabyanjigiriza yeebuzibwa ku byenjigiriza ate ssebo nkimanyi nti katikkiro w'ekika ky'omutima ekyempindi tusanyusa okulaba ssebo Dr. Tone Mukasa Lusambu. Lamusa koleba Spark TV. Banaffe abatulaba ku Spark TV nsanyuse nnyo nange okubeera wano ku Spark TV enkya ya leero. Mwebale nnyo okugyekuumirako kubanga era nga bw'abagambye munnange Kefas. TV gyobeerako n'otaviiramu awo kubanga ebyokuyiga bingi n'ebyokumanya ebibeerako. Mwebale nnyo mwebalire ddala okugyekuumirako. Well, twagатandikire ku nsonga nabadde ntunuulira n'okwetegereza minisita w'ebyenjigiriza mukyala Janet Kataha Museveni nga awaana n'okukungiriza obwetaavu bwa curriculum empya ku mutendera gwa primary. Ategeeza nti egendeddwamu okugiwaza n'okubangula abaana bana ba primary bagenda okwegatta ku mutendera gwa secondary kuba aliye yaleetebwa edda empya mutendera gwa lower secondary nga basobola okutambula nayo bulungi. Curriculum eno empya lwaki olowooza nti erabika nga ebuzaabuza abayizi abazadde obulyawo n'abasomesa? Curriculum eyo empya mu Lungereza bagiyita competence based curriculum. Kwegamba ye curriculum eyawukana ku eno gye tubadde nayo etendeka ennyo omwana mu by'obwongo okumanya kumanya bumanya kutegeera butegeezi. Naye curriculum eri eba competence based curriculum ate yo eri ku kutegeera kwa mwana obusobozi n'okutegeera kw'omwana ye competence based obusobozi n'okutegeera kw'omwana. Competence kitegeeza obusobozi ky'osobola okukola. Kakati ky'osobola okukola ekyo ekigambo ekyo ky'osobola okukola kikulu nnyo. Tukuyita okusoma okwokukwatako oba okusoma okw'obwoleke okusoma okw'okulabako okusoma okw'okwenyigiramu. So si okusoma ng'otudde wansi ne bakusomesa ekintu n'okikusula n'okikwata bukusu. Naye kati eno competence based curriculum omwana aba abisoma ate n'abissa mu nkola. N'abisoma n'abikola n'abikwatako kwegamba okwo kwe kutegeerera ddala okw'omuggundu. Era ne competence based curriculum. Era tusuubira competence based curriculum eno kwe kusomera ddala okw'omwana okwandibadde okutuufu. Era abaana abagitandiseko mu secondary singa onyumya nabo bayinza okukubuulira nti kye nali si kyendi ndi wanjawulomu. N'olwekyo minisita bw'aba agamba nti ejja kutuyamba ekyo kituufu ddala ejja kutuyamba. Naye ebizibu bikyalimu bingi nga gye tuneeyongera mu maaso eyo. Okusookera ddala tukyogerako era bannaffe bakyogerako naye abasomesa abalina okukissa mu nkola bakimanyi. Obwo bwe buzibu obusinga obunene. Abasomesa tebakimanyi. Tukyogerako nti kyatandika abalala tekinnatandika kikola abalala tekinnakola naye ogenda okwesanga nga yoneebwa ebibuuzo byereese ebisimbuliza omwo. Awo tubuuliza yatandika oba tennatandika? Kakati olugendo luwanvu. Emyaka nga 15 egiyise oba n'okusingawo twatandika kye bayita thematic curriculum. Ekirowoozo kya thematic curriculum wekyajjira ebirowoozo bya competence based curriculum we byali. Thematic curriculum yali yeetooloolera awo
era nga abaana P1 P2 P3 tubasomesa okusinziira ku thematic curriculum ng'okusoma kwabwe kuva mu themes ne tubagamba nti okubala kuno tojja nti emu gattako emu zenkana bbiri gamba nti omupiira gumu bwe ngattako omupiira omulala giwera emipiira emeka ebiri era lwaki ngigattako kubanga embeera gye tubeeramu bw'osooka n'ekisooka n'oyongerako ekirala n'oyongerako ekirala ng'olabira ddala nti mulimu amakulu kakati thematic curriculum ebyembi yakomaawo n'eteyongera ekyali kigendererwa nti tutandikire wansi tugende tumaleyo 7 classes bwe tuzimala tugende ku secondary kakati awo obuzibu bwe bwajjira ne wabeerawo obuzibu oba bwa nsimbi oba bwa coordination ne bitagenda mu maaso naye ate ekiseera ekyokutandika lower secondary curriculum nekituuka era yo neetandika ng'eya primary tennasimbula kakati obuzibu obuliwo amasomero agamu gakitandika era ndowooza Kefas omanye nti waliwo amasomero agamu aga primary agakola ebintu ebyo nosanga abaana nga bakola gundi zino zibazimbisa wansi zino pavers abaana balunda ku mutendera gwa primary ge masomero amatono agakimanya emyaka nga 15 n'okweyongera waggulu emabega ne batambula kakati secondary netandika ne lower secondary kakati amasomero agatabitandika go ne gasigalirayo ku curriculum eri enkadde ate nga UNEB mu kusettinga ebibuuzo esinzira ku curriculum empya 2020 UNEB netandika okusettinga ebibuuzo okusinzira ku competence based curriculum era kakati ebibuuzo byonna ebijja biri kusinzira ku competence based curriculum nga bakugamba 20% ebitundu 20 ku buli 100 byebibuuzo ebyokumanya kuli byenna kusookezaako mu Lungereza bakita knowledge questions ebitundu 20 ku 100 kati ebitundu 40 ne bibeera ku critical thinking deep understanding ebitundu 40 ng'omwana alina okulowooza ekibuuzo bwe kijja alina okukirowooleza ennyo n'asobola okukyanukula critical thinking ebitundu 40 kituuse mu 6 kati 40 agasigaddewo bibuuzo omwana byalina okwanukula ng'asinziira ku bye yasoma n'ate n'abissa mu daily life mu bulamu obwa bulijjo byebitundu 40 akati kwe kumalayo 10 era UNEB eri kwekyo ebibuuzo ebyo byesettinga naye bw'obabuuza nti lwaki abasomesa bo tebannaba ate kusomesebwa nkola eno bulungi kuginnyikira bagamba nti olwo si lubimbi lwabwe olubimbi olwabwe lwakusettinga bibuuzo assessment olubimbi lw'okusomesa curriculum n'okugisunsula n'okugiyiiza ebitabo n'okugiyiiza ebinagikozesa mu nkola mulimu gwa National Curriculum Development Center kakati awo wakyali mu Mungereza kyayita mismatch nti National Curriculum Development Center erina okuyamba ennyo mu mulimu gwa UNEB okulaba nti enyikiza competence based curriculum eyo yo yazze tulina ojjaniriza kubanga nnungi nnyo yalwawo bulwi kubanga njagala kutegeeza Kefas bwe tuba tusomesa abayizi baffe nze mbadde commissioner wa primary education nga nyingiza abaana 3 million buli mwaka eno ku P1 esebo noyingiza abaana 3 million naye mugenda okutuuka ku P7 abanaatuula PLE nga bali 7,000 kati abawedde guno guwedde twali 8,000 n'abagwamu kakati 3 million ofunye 8,000 ku 3 million ebibuuzo bingi abaana abo basigalawa abalala basigala mu class abalala baddamu abalala bavaamu kakati research ekulaga nti abaana baffe bangi nnyo baviira mu kibiina ekyokutaano era lwaki bava mu kibiina ekyokutaano olw'ensonga nnyingi naye singa obukulu embeera yaffe gye tulwangaliramu n'ebyensoma n'omutindo omwana bw'agenda ku ssomero nga tabitegeera tomusuubira kuddayo
kasita asoma ebintu nga tabitegeera ate kasita abeera ng'avumbyemu omubiri ng'agamba tugende tukuba amatofaali ate kati gavumenti yaleese n'enkola ennungi nti buli mwana asobola okugenda n'asoma by'asobola byayitanga ebyemikono nze njagala biyita nnyo ebyobwongo kubanga omuntu oyo si bya mikono bayagala kubifeebya naye mazima bya bwongo tosobola kugamba nti onookanika emmotoka ng'okozesa mikono gyokka olina okuba n'obwongo akati abaana bangi baviiramu awo naye bw'aba tasomye competence based curriculum bwe mugugu gwe tukyalina guno gwolaba abantu abatalina mirimu unemployment kubanga avuddemu nga talina kyasobodde kukola naye bwe tunakwata competence based curriculum eno nejja mu primary abaana ne batandika okusoma okwo okukwatako okusomesa obwongo n'okubaako kyasobola okwekolera ne bw'anaaviiramu mu P5 ensi tejja kumugabana ajja kuba alina kyasobola okukola okwekolera n'okugatta ku ggwanga lyaffe considering factor ya ebyomwana byasoma kuba ongambye nti factors eziwerako ezireetera abaana dropping out ku P5 kisoboka okuba nga omwana bye basomesanga wali ku thematic byatuukiranga mu P4 byayongeranga ku kaluba kituufu kubeera mu kusoma kwaffe bisooka ne biba bigunvu kubanga bw'oyingira essomero bagamba nti bakusomesa okusinziira ku by'omanyi you teach from the known to the unknown kakati olw'okuba nti bino abeera abimanyi basomesa bongerezaako katono ne bongerezaako katono ne bongerezaako katono naye gyagenda gyeyongera bigenda bikaluba era waatuukira mu kibiina ekyokunaawo ekyokutaano ng'atandikidde ddala okulaba nti ebintu nga bikaluba bulala ate eri mbadde kakati tulina era mu thematic curriculum bagamba local language P1 P2 P3 local language P4 ne tutandika okukyusa agenda okulaba ne byali asoma mu Luganda ate kati baleesemu Olungereza tannabinnyonnyoka bulungi jjukira n'omutindo gwaffe nagwo si gwe mulungi ennyo omutindo gw'ebyenjigiriza gwonna okutwalira awamu gugenda gukka tukikkirize okkirize obagaana gugenda gusereba olw'ebizibu ebyenjawulo waliwo ebyensimbi naye ekisingira ddala obunene kyekyabasomesa omuwendo gw'abasomesa gwevedde okufa obufi omutindo gwabwe nagwo gwa kibogwe kubanga mu college gye baali basomera baali tebasoma bulungi nga batutors tebawera era kyekimu kukyagazaawo college ezo awo Dr. Barejaga okujja katono nnyo n'asomye okukula ekirimi nti omutindo n'omuwendo gw'abasomesa gwongera kusereba naye ne bwe twabeera ne TTC nga tebannazisuspendinga abasomesa sebo baavangayo nakolako emboozi ku nsonga y'omutindo gw'abasomesa ningendako mu bannaffe abawuwezaawo ripooti yaabwe ng'eraga nti wali abasomesa abasomesanga abaana naye ne babatuuza ebibuuzo bya P7 nabo nga babigwa nebibakeeta ekyo tukinenyezaani TTC zino si za gavumenti za gavumenti tukinenyezaani tukinenyeza embeera yonna nze nkubuulire twagenda mu college ezo ne tuzirambula ezaali mu ggwanga nga tewali college erina 50% tutor staffing batuta tebaliyo tebawera college eyali badde ne batuta 6 ng'erina batuta 15 kati abaana ng'abamu bavaayo bambi tebakoze na ku teaching practice tebakoze child study naye emyaka giweddeko ate nga basomayo emyaka 2 gyokka nibafuluma bamaze senior 4 n'agenda n'asomayo emyaka 2 n'afuluma okutuusa ministry lweyaba nti tulina okukyusa ekintu kino abasomesa abafuluma bakibogwe nnyo baba tebannatuuka kufuluma naye nga obuzibu bwali mu college nti gavumenti yali teteekayo batutors bamala abalala nga tebaagala kubiyingiramu kubanga tebasasulwa kimala ku kye baba basomeredde kakati ebizibu ebyo ate kati obuzibu kagamba embalabe n'erinnya mu jjute kakati college ne baziggala kati myaka ndoza tugenda mu 5 nga college bazikawo police nti olina kuba na digiri okusomesa mu masomero gawano kakati myaka 5 tewali college efulumya musomesa kubanga gukyali mwaka gumu digiri bagisomera emyaka kati abanasoma okugenda okufuna digiri ndoza bakayingira mu gundi National Teachers College National Institute of Teacher Education
wekityo naye kakati bayingidde mu senior 1 sorry mu year 1 basome emyaka 3 bagende mu field akati ate banabeera mu field bamalayo omwaka ogumu balyoke babawe certificate babawe degree okubakakasa nti basomesa batendeke ekyo sikyali badde kibi kuba ffenna tugenze tukola upgrading nange nali grade 2 teacher nengenda nga nenya amadaala naye ate enkola gye bakikozeemu ku luno si bwe bagikolanga emabega tebamalanga kuggalawo twagendanga mu maaso n'okusomesa nga tetuvudde na kupeerolo zaffe tugenda ne tusoma naddala mu holiday n'ogenda n'oyongerako naye kakati okuggala kuno kuleese ebbula ly'abasomesa gavumenti enoonya abasomesa private schools zinoonya abasomesa kati omusomesa ayenewe kyo nakyo wekiri omusomesa agenda kufuuka hot cake bekiri wa degree natali wa degree wetwogerera olwokuba tulina batono kati demand ate eri waggulu kati bayayanirwa nolwekyo tusuubira nti n'abadiguli bwe banaafuluma n'omusaala nga gweyongeddeko obusomesa ate bujja kwongera okutsikiriza abantu bwe tutunuulira period we baleetera this competence based curriculum mu 2020 gwe mwaka gwe gumu gavumenti we twali twakavanduza mu covid mwaka gwe gumu abaana bwe baba bayisa automatically nga bayita buyisi kirowoozebwe nti gavumenti sikitegedde ekyo automatic promotion gyoyogerako sigwigu mwaka gwe baga abayizi bonna tugende bugenzi okuva twava mu lockdown ekyaliwo mwaka gumu tetwatuula PLO waliwo omwaka gwe tutatuula PLO kituufu olwa covid naye tekyali nti bagende bugenzi era tewali yagenda bugenzi tewali yava mu P7 nga tyatula nagenda mwesi wano naye mu bibiina ebirala bakolaki promotion ebaddewo okuva lwe twatandika UPE ngaki Universal Primary Education ne tutandika automatic promotion ngeteeka ligamba nti omwana teri kuzza mwana mu kibiina teri kuzza mwana mu kibiina abaana ba Uganda tebakyagwa kitegeeza sikugwa tebakyalemererwa kweyongerayo kugenda mu maaso oyita butereevu bw'ova mu P3 kiteekwa buteekwa ogende mu P4 kujjako mu mbeera ez'enjawulo era embeera ezo ez'enjawulo ng'omusomesa alina okuteesa n'omuzadde n'omwana nga waali ne bakkaanya nti omwana ono addemu ekibiina kino olw'embeera eno n'eno yali enzibu kakati embeera eyo tugenda gitereeza bwe tuti addemu ekibiina ekyo asobole okwetegereza ekyo kibeera ku level y'amasomero naye nga mu policy automatic promotion mwana alina okuva mu kibiina neyeyongera twava mu lockdown abaana ne babayisa buyisa era amasomero agamu ge gakikola bakikola ku school level ku parents level mwana akuliridde amabeere geyongedde kubanga twamala emyaka 2 mu lockdown kituufu abaana tebatula bibuuzo olwaddamu okusoma ne bagenda bugenzi ekyo kituufu kakati omutindo gwatandikira okukada kati tukyanyiga biwundu tetunaddangulu ge mazima gennyini bwe tunuulira ensomesa y'ennaku zino abaana ne wano we tulaba ebyafulumiziddwa bino abaana subjects ziri 4 waliyo SST waliyo science waliyo English waliyo ne mathematics naye abaana bwe baba basoma nina omwana abaleeta ebitabo ewaka waliyo kye bayita integrated science ne subject endala nyingi naye wano bagradinga subject 4 ekyo tekinanye gye kitubuzabuzaamu era kitegeeza ki okusomesa omwana ebintu bingi naye wano mu gradinga era ebibuuzo bino byafulumye mu subject science SST English and mathematics ekyo nakyo olyose n'okibuuza era bannanga abatulaba n'abatuwuliriza mulina okinyonnyoka ekintu nti si buli ekisomesebwa mu ssomero nti kirina okubuuzibwa era ensonga eyo etuleetedde obuzibu bunene nnyo mu byenjigiriza ng'abasomesa ku masomero ebintu bino ebitabuuzibwa tebabifiirako ddala kankuwa ekyokulabirako ekya PE
Fuwe twasomera nayo mu masomero twasomanga PE. Omugenda ne mubuuka mu tusoma music ne muyimba ne muzina ne mukola ki. Naye ng'ebintu ebyo tebibuuzibwa ku PLE. Kakati si buli kyolaba omwana wo kyasoma nti era banakibuuza ku PLE. Nedda. Si bwe kiri. Bino byonna bisomesebwa omwana tuziyita life skills. Ebinaamuyamba mu bulamu obwa bulijjo. Ate oluusi weesanga nti ate ebisinga n'okuyamba omwana nga afulumya essomero. Ebitali bino ddala bino byogambye subject ennya. Nolwekyo kati bwe twogera ku kigambo naye ekigambo kya integrated science nsaba abakulira ebyenjigiriza kaakano bakyekkaanye bakitunulemukko. Kubanga subject talina walabikira ku report. Kubanga subject eyo tugiyita integrated science gwe basoma mu kibiina. Naye wano ku lupapula ne bakuleetera nga bakiyise science. Naye mu integrated science baba balina ebintu ebirala bingi nnyo bye basomye. Kakati bwe batuuka okubuuza ne babuuzaako science. Nolwekyo kiyinza okuba nga kikimu ku biri bye ŋŋambye nga PE nga music dance drama bye tubasomesa. Naye nga tetujja kubibuuza mu bibuuzo. Si buli ekisomesebwa nti kirina okubuuzibwako ebibuuzo. Era n'abasomesa bannanga abawuliriza mbeegayiridde muleme kwesiba ku bino byokka bye babuuza, naye abaana mubasomesa ebintu bingi nnyo tufune holistic child. Omwana ajjudde byonna byonna kyova olaba nti kakati competence based curriculum eno esanze obuzibu mu basomesa bangi. Tubula nti amasomero agamu tegaakoze bulungi. Kubanga ebintu ebyo bagamba nti ate abaana tubatwale mu nnimiro ebyo tebagenda kubibuuza. Naye ate nga wafuluma essomero bye bimuyamba. Ndina mukugu Dr. Charles Tone Mukasalusambu yaliko commissioner mu byenjigiriza ministry y'ebyenjigiriza ku Terogwa primary ate era kati yeebuuzibwako ku byenjigiriza ate kati kiro w'ekika ky'empindi sinza kirekayo. Wetugendedde mu kuwumulako ensonga ya amasomo gano ge musomesa abaana eriya mpereza ekibuzo kati lwaki mutikka abaana baffe omugugo gwenkanidde awo nga bye mugenda okubuuza biribina bwe biti ki ekigendererwa mu kyo? Ekigendererwa mu kyo kwe kusomesa omwana ajjudde. Ate no bwe tunatandika competence based curriculum ate ajja kukyewuunya n'okukyewuunya. Kuba abaana tojja kwagala basome okufumba, basome costume, basome design, ebintu eby'engeri eyo ebyokukwatako ebyonyi. Kwegamba ekigendererwa ekikulu kwe kulaba nti omwana ono afuluma mu ssomero ng'asobola okweyimirizaawo, ng'asobola okubaako ebintu bingi nnyo by'asobola okukola. Byasobola okugamba ebisobola okumubeeza. Ate njagala kutegeeza nakikonyeeko wali naye kati kankigumiza olw'ekibuuzo ekyo nti ebintu ebisinga obungi ebituyimirizaawo mu bulamu si bye bino bye tusoma ku lubaawo, naye ebirala byonna bye tusoma bye tuyita life skills oba mu Luganda kituyinza okuyita obuntu bulamu bye bituyimirizaawo mu bulamu. Obeera otya ne banno. Kakati tusomesa debate kankokyakulabirako debates mu masomero. Kakati oyaja kugamba nti ate bwe tugenda ku bibuuzo tusirabako debate bagimbuliza. Naye mu debate omwo omwana alina bingi nnyo byayiga era singa amasomero gassa essira ku debate nabino ebya politics kati bye tulimu titwandibadde nabyo. Banzibye ontayiikiriza olita. Naye mu debate ebyo byonna bigendererwa okuyamba omwana okukula ng'amanyi nti ensi erimu okuvuganya, ensi erimu awangula n'awangulwa, ensi erimu okuwayo ebirowoozo n'oyogera ku nsonga ne bakuwa topic n'ogisunsula. Ensonga ya UNEB tukimanyi mu kaseera kano eri mukola assessment ku curriculum enempya. Kuki era wa weesinga okusesira era kigenda tuyamba ki kuba assessment ogikola nga already eri rolled out yatandika amasomero gamu gatandika jogikozesa kituyambirawa kiyamba curriculum yonga curriculum nagambye dda nti nnungi nnyo okufa obufi era ejja kutuyamba. Kakati tukube bukubi mulanga nga tugukubira government nti ekisooka curriculum eve ku secondary ekomewo ku primary gye yali erina okutandikira. Curriculum yalibadde etandikira wansi eno negenda nga erinnya. Kakati tukyalina kyakukola katukubemu akaddanyuma
curriculum ejje ku primary level omwana avire ddala mu nasale ng'amanyi okusiba empale ye asobola okweyambaza empale n'agenda wali mu katoilet n'akomawo n'ayoza ekikopo kye ng'amaze okunywa obwogi curriculum etambulire ddala egeetuke ku kibiina ekyomusanvu ng'abaana balina okubaako bye basobola okukola competence based curriculum kakati babijje basome nga bwe ngambye 20 n'40 ebyo birungi nnyo. Era assessment y'ekika ekyo ojja kulaba nti tewulina mwana agwa bibuuzo nga bwe tukati mu lower secondary omwana bagamba either afunye 1 oba 2 oba 3 oba 4.5 naye nga bonna abaana babaako kye basobola okugira ki okukola kubanga okubala akugudde naye asobola okukugamba nti bwe ngatta kale eno ne kale eno nfuna kale eri nsobola okukutungira akagatto kakati ono omuga nti ofunye 0 tekisoboka kakati curriculum ey'ekika ekyo ejja kutuyamba nnyo nabana abeeranga kakati olaba ebyavudde mu bibuuzo ekyo nakyo tulina okukisomesa yaga nti ebibuuzo byakomyewo ebibuuzo tebikomawo ebibuuzo babikola ne bigenda naye kirina history nti edda ennyo ebibuuzo ebyakolebwanga abayizi bawano bayavanga London kakati bwe bavanga London ne bajja ne babikola wano bwe bamala ng'obikola ne babipakira bupakizi ne biddayo ne bagolola nga babigololetera eri era bwe bamala ng'obikola ne bikomawo kakati ngaga nti ebibuuzo byagize eki byakomyeyo kati ebyo byakomangawo ebyakacokano tebikyadda alizati zolaba n'olwekyo tugamba nti ebyavudde mu bibuuzo kakati kibuuzo kikyobadde obuuzizza nti UNEB okumukola assessment assessment gyekola eri ku competence based curriculum kubanga yo government emala dde okuyisa nti tugende competence based tutambule n'eno kakati yo government bwe yamala okukiyisa National Curriculum Development Center neekoonamu UNEB netandika yo netandika okubuuza naye UNEB byebuuza okusinzira ku curriculum eyo abasomesa bangi nnyo nkulayirira tebannabitegeera na bino byeŋŋamba nti buuza 20% buuza 40% buuza kiki bw'obisunsulira abasomesa nze ndi consultant nakati bwe mba wano ngenda kusomesa era abasomesa naye bangi bawanika emikono egiddiŋŋana nga bakubuuza ekyo kibuuzo kijja kitya bakyali mu bibuuzo ebyenkola enkadde bibuuzo ebyenkola enkadde ebyokukusula knowledge which is 20% only nakubuuza what is who discovered name the parts tebikyakola bagala bakugamba what is the importance of parts on the insect in case the insect loses part D what will happen sibiyagamba abdomen anthrax and head ekyo nekigenda mu maaso mu subjects zonna yes kakati nno obuzibu bukyali awo nti tusaba gavumenti eteekeyo ensimbi mu National Curriculum Development Center zisomesa abasomesa babateeke mu kye bayita CPD kakati ezo zisomese continuous professional development eyo CPD kwe kusomesa abasomesa bafune obukodyo obwe curriculum eno empya curriculum eno empya bagiwandikire n'ebitabo curriculum eno empya bagiwe n'ebikozesebwa ebyetaagisa nga bwe bakola ku lower secondary curriculum. Omulabi wa Park TV tuline Dr. Tony Mukasa Lusambu nga yaliko commissioner mu Ministry y'ebyenjigiriza avunanyizibwa ku nsonga z'amasomero g'omutendera gwa primary ate nga yeebuzibwa ko wetwogerera munnabyanjigiriza mukukutivu atabusibwabusibwa. Dr. Nze we nasomera primary somero baliyita SOS Kachiri Hamani Mayina sitya kulyogera ndimanyi bulungi nnyo twabanga n'abasomesa ng'asobola okujja n'asomesa SST ng'asomesa English ng'asomesa Science ng'asomesa Maths era paka kati basomesa bano bembasanga mbuzaabuzibu oba yali yakuuka mu ki bwe kikyali ku mutendera guno era bwe kiina okuba oba bano baali bayitawo balina okukoma kubanga mu vaaka ya A6 nawe nagendako saba omulimu ngenda okuguluzuula omulimu nga gwakutambuza flaska amasepiki nabya plastic ebyo nze kenyini ne disqualify nga ndaba ndi overqualified for the job
kakati abasomesa bano bali overqualified ku mutenda gwe twaliko ffe oba bwe baba basomesa bwe batwe batendeka era tukyakirina kati abasomesa abo baali batuufu nnyo era bwe kyali kirina okubeera mu biseera ebyo ng'omusomesa owa primary alina okusomesa subjects zonna naye ekyo kigenda mu maaso kigenda ndoza ne mu field ez'enjawulo nzijukira abafaazi abaasooka wano abaminsane nga faazi oyo mu minsane ye musawo ye mubazzi ye muzimbi ye mulimi ngera otuuka mu kigo nga byonna byonna yabikola kwegamba abanga n'obumanyi obwo kati bwe tuddayo ku kibuuzo kyo mu college batusomesa nakuba nange bwe nayitira era nange we nafulumira emyaka nga subjects zonna ozisomesa zonna nzisamba ate ebibiina byonna P1 paka P7 olaba nali head teacher wane nsamba naye era nga nsomesa P2 ne P6 naye kwegamba omutindo gwenkugambye gwagenda gukka gwagenda gukka naye niwe batuukidde okugala colleges ng'omusomesa alina okusomesa subjects zonna naye mwana wange nga batuuka eno mu field zibakyusa amasomero gabakyusa n'atuuka ku ssomero ziri ze bagadde bagenzo ziggala nga abafuluma balina kuba bwe bati era badde bafulumya badde bamutendera bwe gutyo badde balina okuba bamutendera bwe gutyo naye nga tebakyatuukayo yekibogo kyetugamba nga tebakyatuukayo mu bafulumira oba nga bafuluma ne bajja mu masomero nga tebakikola tebakisobola kibalemerera naye omanyi nti balina okusomesa ne music balina okusomesa ne art and crafts science mathematics iranza abasomesa begamba ne music bamusomesa omusomesa omulaba music bwatukwatamu olaba nga muyitirivu wajja n'aba art ng'olaba muyitirivu subject zino zonna nga mulala omusomesa omu yabikolanga kakati embeera egenze ekyuka n'ebiseera bye bamala mu college ffe twamalangayo emyaka 4 kati babadde bamalayo 2 okitegeera wegamba ngwesanga bwesanzi ne batuuta tabalina kati naye bambi nga bwafuluma asobola okukolako byasobodde ng'ebirala bimulemerera ate bwatuuka ku ssomero ng'omukulu w'essomero amugamba twagala omusomesa oba okubala kakati biri ebirala byonna ng'abyerabira nga kakkana okubala kwe bamuwadde naye bwakusomeseza emyaka 3 n'omuganda ate kati ddamu otusomese ku Lungereza nti sikyabijjukira tomunenya kubanga essira lyonna alitadde ku kino essebo so twaga tunulye ku nsonga ya ebisale ngeri gye bigerekerwamu yessebo ekose etya abasomi abasomesa n'abazadde kubanga otunula ebisale kati bw'otunula amawulire kati abaana bwe bajja okulaga abasinze wali amasomero nga gayina ne police zero balance abalala gagamba 80% bali ku mulyango ekose etya abayizi abasomesa n'abazadde munnange ensonga eyo nkulu era ensonga eyo tuleetedde obuzibu mu ggwanga lyaffe ebizibu ebyenjawulo ekisookera ddala ebyenjigiriza bigenze waggulu nnyo okusomesa omwana mu Uganda mugugu munene nnyo cost of education erinnya nnyo olw'ekibuuzo ky'obuuzizza ekyokubiri abayizi bangi bavudde mu masomero ekyokusatu abayizi bangi boosaayosa kubanga buli lwe bamugoba tadda ekirala abasomesa bangi nabo bafunye obuzibu kubanga bw'abeera ku staff ne batafuna nsimbi agenda okwesanga tafunye musaala gumumala ng'ayagala kuddukawo ate n'omukulu w'essomero amugamba abazadde tebannasasula ate cost of living waggulu eyo ebweru eyo yongedde okulinnya none kati ensimbi ezijja ku masomero ne ziba nzibu gavumenti ebiseera ebyo yaleeta ekirowoozo nti egereke ensimbi ezisomesebwa mu masomero jjukira nti okusinziira ku byetwogedde eri amasomero aga gavumenti omutindo bambi gulamu ataga private gaze mapya mangi ne gabayisako eggaali buterevu kakati buli muzadde n'ayaayaana okugenda mu private school kati private school bwegenza okulaba nga erina bakasitoma bawera kakati ngaga nti bw'otasasula bw'otamalayo fees toyingira ewange tofuna kifo kakati ebizibu ne bijja n'omusomesa naye n'aga nti oba buli mwana omuggyeko kakadde nange njagala kakadde omwezi kakati akakadde ako bw'atakafuna mbiro
ate eri mu gasomero aga gavumenti abaana baffe abasinga obungi gye bali. Yes. Kakati obuzibu ne bujja nti cost of education mu Uganda eri waggulu nnyo katuddeyo ku kya gavumenti kyeyali ereese ekirowoozo ekyokubeera nga eruŋŋamya engereka y'ebisale bino naye kyagiremeredde. ekyogerako bwogezi kizibu tekisoboka kubanga gavumenti tetutte bulungi nnyo buvunaanyizibwa bwayo mu masomero gano aga private. Egayambye eki? Omusajja yeetandikidde essomero, yazimbye ebizimbe, yasasula abasomesa, yalina okuliisa abaana, alina okulaba nti essomero lijja mu mbeera y'abazadde omutindo. Kaakati ng'omugamba nti okusinziira ku gavumenti tosukka wano ng'ate ataddemu obukadde n'obukadde bwa ssente. N'abazadde nabo nga basitula enkundi. Nti abaana baffe twagala bawuge. Swimming pool tulina ogiteeka ku ssomero. Swimming pool mulina ogisasulira. Baasi mulina ozisasulira. N'ebirala ebiringa ebyo. Kakati etteeka eryo likyali awo naye liyinza okusanga obuzibu. Ebijinja by'amaanyi okuliteeka mu nkola. Kubanga gavumenti singa gavumenti erina kyetwali tukiyizaako awo kyetuyita cost sharing. Kyakolako katono ekivaawo. Ani yakisimbire kuuli? Byanfuna. Baga nti sente tezikyawera, sente entono eziriwo zigende mu gavumenti. Kakati private school mwefeeko. Ekigambo ekyo mwefeeko. Privatization. Era ekyo nakyo kizze ekirala, commercialization of education. Ensimbi zizze nnyo mu masomero. Kakati obuzibu ne bujja nti ab'ensimbi ennyingi bagenda mu masomero amalungi. Nasomera Kikoma primary school mu Sembabule district. Wansi eyo naye nenfuna first grade empitirivu ennungi ennyo eyansobozesa okugenda mu college okusoma obusomesa. Naye kati tokyasobola kujjayo omwana bwe beerwanako ennyo bafunayo ka second grade. Ng'olwanye nnyo. Kwegamba obuzibu buzze bwe buli awo mu mutindo gw'ebyenjigiriza quality. Waliwo endowooza mu bantu nti buli gavumenti lwebeera ng'eteesa okuluŋŋamya n'okuteeka amateeka aganaluŋŋamya engereka y'ebisale. Olw'okuba abamu ku bo ate ba stakeholders nakyo kiyinza okuba nga kizibuwaza enkola eno okusibwa mu nkola. Ekyo nakyo paatire kisoboka naye sirowooza nti kikulu nnyo. Ng'abaagala oleeta amateeka ate be bannannyini masomero agamu agasinga okukola oba agasinga okuba n'ebisale eby'amaanyi kiyinza okuba nga weewaawo be bagalimu era bakinnyonnyola nga nange bwe nkunnyonnyodde wa nti essomero nditaddemu ssente empitirivu. Kakati bwe munanteekako obukwakkulizo bwa school fees nze ssente zirivaayo ddi ze nateekamu. Kwegamba akinnyonnyola ng'olaba ddala y'ensonga yennyini. Nze kyenva ndowooza ti esi y'ensonga enkulu naye ensonga enkulu ekinyusi kyennyini kye tulina okutunuulira nti kiki ekyalibadde kikolebwa ekinyusi kugamba nti gavumenti eyongere ensimbi mu byenjigiriza. Omulabi wa Spark TV ne Dr. Charles Tony Mukasa Lusambu tukubaganya ebirowoozo ku nsomesa empya ku mutendo gwa primary wabula ng'ejjidde mu kiseera ng'ate eya lower secondary yatandika dda oboolyawo eno eyandibadde esooka naye twebaza abakulu nti bakola assessment ku nsomesa eno oboolyawo tunajjamu ekiramu. Ku nsonga ya mu kufulumya ebibuuzo Dr. Odongo ebyava mu bibuuzo Dr. Odongo yagambye nti waliwo obuzibu obuleetebwa bano ba examiner abalala era abakole batera nnyo okubikola nga bana banatera okukola UNEB oba ne MOOCs ne wabaawo ebibuuzo bye bakola ebirala okuva mu examination bureaus ez'enjawulo ne babisatulatinga mu masomero shortly ng'ebula akabanga mpawe kaaga abaana bakole ebyakamalirizo. Yagaye tikividdeko abaana okugwa kikosa kitya nga ate tulowooza nti omwana buli lwafuna okwegezesa buli lwakola tests kimuyambako okubeera nga obwongo buwagale abeera bulindala okubanga nebiri anaasobola obikola. Dani Odongo mutuufu nnyo nkikoonyeeko waggulu wali naye mu Lungereza kankugambe nti garbage in garbage out. Gwe okugezesa omwana w'enfunda eziwera tekimala ng'omugezesezza ku bikyamu ku knowledge yekka.
knowledge yekka kakati knowledge 20% gye beesibyeko gopakira omwana kyekyo kyenkugambye nti National Curriculum Development Center etuyambe abantu abo bonna batendekebwe. What is quality assessment of a child? Quality assessment of a child could be 20% knowledge, 20% critical thinking, 40% critical thinking, deep understanding, and then 40% utilization of learned knowledge in real life. 20, 40, 40. Ye balanced paper. Naye balanced paper okugituukako omuntu ateeka okuba nga atendekeddwa mu kyo kwe kufuna quality paper. Quality paper bano tebazibawa bali mu nkola enkadde gye batestingiramu abaana be bateekerateekera okwanukula ebibuuzo ebya competence based curriculum. Kadani Odongo mutuufu naye omusanga awo njagala guteera ddala ku National Curriculum Development Center eveeyo gyeri esomesa abantu competence based assessment kati eri competence based curriculum katwagala competence based assessment yeyo gyenkunyonnyola 20-40-40 abasomesa bagitegeera nti omwana muwa kibuuzo ki okulaga nti byasomye mu class asobola okubissa mu real life. Nti omwana nga bwe mumusomesezza immunization kakati ajja kusobola okwanukula ekibuuzo ekigamba nti abaana baafa nnyo mu kyalo ky'egindi naye bagenda okubakebera ng'abaana basinga obungi balina emibiri bwe giti balina emibiri bwe giti. Nnyonnyola engeri gye tuyinza okuyambamu ekyalo kino. Omwana n'aba ne critical thinking omwana n'aba ne critical thinking najjukira nti abaana abo bateeka okuba baafa marasmus baafa kwashako kakati baatusomesa ki ekivaako kwashako n'atandika okuwandiika ekibuuzo era akyanukula singa aba ategedde ekintu ekyo. Ekirala abasomesa balina okuyigiriza abaana okulowooza ekyo kye twogerako critical thinking okutegeera ekintu n'akigenda ebuziba. So si kugamba nti nga bye tubaddeko name the mention ebyo bye knowledge eri okukusula naye kati twagala kulowooza ekibuuzo okirabe ate okisse mu real life obulamu obwa bulijjo. Nakugamba nti bwe tugenda okwetoloola because ndi mu social studies bwe wetoloola Lake Victoria osangawo abantu bangi nnyo mu bitundu ebyo. Nnyonnyola ensonga 3 bettanira ekifo ekyo lwaki abantu bettanira ekifo ekyo. Yes. Kakati omwana n'atunuulira ekibuuzo ekyo alina okujjukira factors ki ezisikiriza abantu okubeera awantu. Factors ki ezisengula abantu mu kitundu okugenda mu kitundu ekirala. Omusomesa bw'aba yabisomeseza ddala nga n'omwana ono asobola okuwandiika ebyo. Ekyankoze obulungi ennyo nti Olungereza batandise oddukola obulungi. Ekyo kiba kitegeeza nti omwana asobola okusoma ekibuuzo n'akitegeera. Kati bw'aba asomye ekibuuzo ekyo n'akitegeera asobola okuwa answers ku bino ebyokulabirako bye tuwa kaakano. Naye obuzibu obuliwo nti n'abasomesa bennyini tebamanyi kakati anaasomesa ki. N'oli gw'oŋŋambye abuuzizza ekibuuzo tamanyi kakati anaabuuza ate ekibuuzo ekituukiridde ekyenkanankana n'ekyayo neebu. Ebibuuzo bye bawa abaana biba tebyenkanankana byayo neebu. Ekyo Daniel Odongo kyagamba era nzikiriziganya naye 10 ku 10. Bwe tutunuulira eno curriculum eno empya competence based tuleetera okulowooza nti abaana kati ate beetaaga obudde bungiko okusoma n'okukwata ebintu bino n'okubita oba n'okuvvuunula ebibuuzo. Mu kaseera ke kamu nga minisitule twagiwulidde erina poliisi zeereeta abaana batandike essaawa 2 ssaawa 10 bannyuke. Kyo nga ate ffe tukiraba kiri visible wonna wonna abaana bannyuka ku ssaawa ezo 10 ne bawumulamu eddakiika 3 ne badda mu kiraasi. Masomero ge tutasobola na kwogera wano naye nga abantu babimanyi 11 ne badda mu kibiina ne basoma paka olusi ssaawa 2 oba 3 ne bakera ne bazukuka epilepsy bwe batyo. Kati kinasoboka kitya? Tulabawo okubeera nga abaana bagenda kubeera nga babapakira mu budde obutono ate bwe baleese era poliisi ye enaakola. Kankubuulire
bakwata abasomesa babatendeke mu competence based curriculum and competence based assessment. Ebyo byonna tebijja kubaawo. Omanye ekiri ku masomero kati. Abasomesa abafunye ku dooze ya competence based curriculum oba competence based assessment bagamba nti ffe tujja bikwataganya byombi. Old approach ne new approach. Ile kibakola babadde bimu byogera ne mawulire. Tekyabayambye okukola obulungi kubanga curriculum zombi bazitambuza. Kakati ne wesande abaana obudde bungi nnyo obumalibwa ku masomero. Nga basomesa ebiri relevant ebitagasa. Ebigasa ne batabiwa mwaganya gumala. Nkugambe abaana babasomese okutunuulira ekibuuzo kimu bakiddemu enfunda eziwera akibuuze bwati annyonnyola abaana nti embeera olina kuginnyonnyola. Ojjukira omwaka guli amasomero agatali ga mu kibuga ate gakola bulungi okusinga ago mu kibuga. Omanye ensonga ku olwo UNEB yagamba nti tuli ku competence based curriculum. N'olwekyo omwana bwaddamu ekibuuzo oba akiwandiise mu luzungu lukyamu oba akiwandiise mu lulimi lw'otegeera naye ng'otegeere nti ddala olaba nti akitegedde muwa akabonero. Tweyanze tebaali ku lulimi. Obudde bw'otuwadde olw'ekibuuzo ekibadde bampereza wano naye obudde tebujja tumala. Oli addaga okole comparison wakati wa baminisita nga Bola Namirembe Mutabazi we yabeererawo. Ki ekyamusobose okubanga ebyenjigiriza ebiseera ebyo naawe kennyini oyinza okubanga okiweerako obujulizi nti byali bitambula bw'ogeragane abakulembera minisitule ebiseera bino naye ndowooza obudde buyinza obutatumala. Ansi eriemu nsimbi. Ensimbi ezajjanga mu education mu biseera bya bitamazima size ezijja kati twafunanga ku ssente eziwera nga budget y'eggwanga yonna tufuna 11% ku byenjigiriza kati tuli mu 4%. Bweto otambule tujja kubanga tweyongera Dr. tujja kumufuna mu byenjigiriza otunaaba tumufunye obudde nga bulina twebaza ababadde naffe tukyagenda maaso ne Spark ku makya.